Good afternoon, everyone, and thank you for joining us at this press briefing by Ambassador Jörg Lauber, the President of the Human Rights Council. Ambassador Lauber is in New York following the 60th session of the Human Rights Council. We will begin with a few remarks from Ambassador Lauber and then open up for questions. Waliwo ekiwandiiko namutaayika ekimaze okukakasibwa era nga kirabiddwako nange nkirabyeko n'amaaso gange nga kiva munda mu kitongole ekya UN oba ekitongole ekigatta amawanga gonna wampuliriza wakati wansi okulera eddembe ly'obuntu. Kaakati nno ekibiina kino kimaze okubeera nga kifulumya ekiwandiiko namutaayika wakati mu bulumi ennyo ku gavumenti eya General Kaguta Museveni era nga wenjogerera ebigambo byandibanga birungi si birungi okusinzira ku mawulire gano agamaze okubeera nga gabagwa mu matu. Wabula nga bino bigenda mu maaso waliwo amaziga n'ebiwoobe ampuliriza kumpi na kuzirika. Wali e Busiro East Mwami Kyagulanyi bw'abadde nga asimbulayo ng'avaayo ampuliriza jjukira nti bano bamaze okubeera nga badikireringa butereevu nnyo omusajja Emmanuel Ssaalongo Magoola okubeera nga kakati ye mubaka gwe tugenda okutambula naye banna Busiro East ewavudde Sam Mathias Walukagga Mulumba kakati bamaze okubeera nga bamwendoosinga. Wabula bino byonna omusajja Honorable Sseggona akali amaggwa mukwano gwange ampuliriza nga wenjogerera asiba bikutuka. Bino nga bigenda mu maaso waliwo bwino omulala afulumye omukambwe nga bino byonna ebizze bikolwa ekitongole oba akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda waliwo bwino afulumye era nga bwino ono amaze okubeera nga yeramba olujja n'akakasa butereevu nnyo nti okuwandulamu okw'ababaka bonna abali ku kaadi eya NUP naddala mu bitundu eby'Emaserengeta waliwo pulaani enkambwe waliwo omupango jjukira nti regioni eno erimu ababaka ba paliamenti 207 kyokka nga ate regioni eno si yesinga obunene mu regioni zizonna munda mu ggwanga Uganda. Kaakati nno finally ebyama bizuuse bimaze ne bibikuka kyokka nga bino biri bityo nja kusaba n'obombe video soko gimpere like mukwano gwange nkwegayirire video soko gitutereko like video soko gituwere ekigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo naffe kituwa amaanyi ne video eno edduka ku speed eyayiriyiri kasotuka ku video soko giwe ekigalo olwo tubeere nga tutolontoka emisinde emiyitirivu ennyo. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso ekiri e Masaka ate kakati kifumba mutuku ekiri e Masaka omusajja Honorable Mathias Mpuuga Nsamba jjukira nti ono yakiikira abantu ba Nnyendo Mukungwe era ng'ono yajja mu paliamenti ku kaadi eya National Unity Platform wabula oluvannyuma yagenda n'agwa mu nsawo y'Abannayuganda n'ajja avamu obukadde 5. Kaakati obukadde 5 buno obutaamuweebwa wabula nga yanyakula bunyakule munda mu nsawo ey'Abannayuganda ensimbi ey'omuwoomusolo ne bumuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Kaakati nno ekiri e Masaka abantu bongedde okukomba kwebaza eriibwa abantu beesaza akajegere bagamba nti Mathias Mpuuga Nsamba si ye mbaka omutuufu okuzaayo mu paliamenti era nga bano balayidde okufa n'obutanyagwa omusajja tagenda kubeera nga bamukomyewo mu paliamenti. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza eyalumbye President Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo omwami eyalumbye Mwami Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati nno omusajja ono ali mu bitundu by'e Busoga wuliriza omusajja ono nkugambye yalumbye President Kyagulanyi Ssentamu wabula ensonga eno nga zimukko tugenda jjanjuluza tugenda gitemaatema ogenda giraba era ogenda kubeera nga obitegeera mukwano gwange ampuliriza. Wabula nga tuli mu bino byonna byonna waliwo omukungu owa UPDF era ng'omusajja ono owa UPDF yalwana bwalwana ne Mwami Museveni bamala okubeera nga bano batuuka mu ntebe bamwami Museveni ono y'omu ku basajja be baasenza oluti ng'ekisaanyi. Kaakati nno omusajja ono alangiridde butereevu nnyo olutalo ate kaakati olukambwe eri General Kaguta Museveni saagala weerabire ng'ennaku z'omwezi 15 twolekedde akalulu vaawo mpitewo ak'okulonda buli ewali ambuleera wokka mpozi mu Busiro East tugenda kulonda omusajja Emmanuel Magoola Matovu Ssaalongo era ng'omusajja ono kaakati kimaze okubeera nga kikakasibwa olunaku olwaleero yatambula ne National Unity Platform oluvannyuma lw'okugyamu Sam Mathias Walukagga Mulumba. Oyinza okutuuka akakonge Busiro East n'osanga nga kuliko Walukagga nkusaba totiikinga Walukagga totiikinga ambuleera wabula noonya ewali entebe otiikinga Ssaalongo Manuel Magoola Matovu kubanga ono gwe tutambula naye nga NUP olunaku olwaleero. Nja kuddamu nkujjukize nti video soko gimpere like mukwano gwange atugoberera. Kaakati ompya nawe nja kusaba osoko subscribinge butereevu nnyo nkutwale mu mboozi eno ng'omukyala amanyikiddwa nga Malta Huda Tado
ono nga spokesperson ow'akakiiko kano akalira eddembe ly'obuntu ekiwandiiko Namutayika eri gavumenti ya Mwami Museveni kaakati nno basula basattira. Wulira abakulu okuva mu kakiiko kakola ku ddembe ly'obuntu mu kibiina ky'amawanga amagatte bagamba nti bwe balaba ebigenda mu maaso mu ggwanga tebakakasa ng'okulonda kuno kunaba kwa mirembe. Katubirabe bano nga kye bajje batuuke akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akataatira eddembe ly'obuntu kafulumizza ekiwandiiko nga kalaga obwennyamivu olw'ebikolwa eby'obutabanguko ko n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyefuza eggwanga Uganda kyokka ng'okulonda kusemberedde. Malta Hulatado ayogerera ofiisi y'akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu agambye nti ebikolwa eby'okutiisatiisa abavuganya gavumenti bannamawulire n'abalala bisukkiridde nga kale kino singa tekikendeezebwa kiyinza okukosa obwenkanya obwandisuubiddwa mu kulonda kuno. Next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists and those with dissenting voices. Bano era bennyamivu nnyo olwa gavumenti okukuumira Dr. Kanokiza Besigye mu nkomyo ebbanga eggwanvu nga tebamuwadde kweyimirirwa kwonna nga kwogasse n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu nga Sarah Birete naye mu kaseera kano ali mu nkomyo. Ugandan authorities have arrested and detained opposition leaders and activists, raided the premises of political opposition parties and confiscated their property. All those responsible for election-related human rights violations, including unresolved violations from the 2021 elections, must be held to account through fair proceedings following effective, thorough and impartial investigations. Ekyabannamagye okwenyigira mu by'okulonda nayo ebadde ensonga nkulu ebaleetedde okwennyamira. Security forces, including police, the military and the Joint Anti-Terrorist Task Force, have unlawfully used firearms and live ammunition to disperse peaceful assemblies and to carry out arbitrary arrests and prolonged pre-trial detentions, particularly targeting the opposition, after using unmarked vans, commonly known as drones, to abduct opposition parties' members and supporters and hold them in incommunicado detention at unauthorized sites known as safe houses. Okusinga bano basabye gavumenti okukwata obulungi abantu abeekalakaasa mu mirembe kitangire okuyiwa omusaayi okuyinza okubaawo mu kulonda kuno. They must, among others, ensure that no unnecessary or disproportionate force, including lethal force, is used to disperse peaceful protest on election day and beyond. Okusinzira ku birabwako n'ebyo ebigenda mu maaso n'okubeera nga biyitaayita bannayuganda bangi abagudde mu nsasagge abagudde mu kawunyemu ebitongole ebikuumaddembe okusinzira ku kibiina kino ekya UN oba munda mu kitongole ekirira eddembe ly'obuntu naye nga bano bali wansi wa UN bavuddeyo ne bakakasa nti tebasuubira nti Uganda egenda kufuna akalulu k'emirembe okusinzira ku bigenda mu maaso entulugunya y'abantu naddala abo abavuganya Mwami Museveni abasajja babaliisa akakanja kati akakiiko kano akalira eddembe ly'obuntu wansi w'omukyala Malta Hulatado ono nga ye mwogezi waako agambye okusinzira ku nkuba gye bakubamu abantu ku ntulugunya gye batulugunya abantu tebasuubira nti n'akalulu kano kanaabeerawo ampuliriza kubanga bino ebyakalabwako nga tekannatandika byongera okubeera nga bikuba ttooki n'okulaga indiketa nti wetwolekedde wandibeera akaseera kakazigizigi oba akaseera kakanyamberege kati bino nga bigenda mu maaso wali mu Busiro East olunaku olwaleero kubadde kusanyuka kujaganya kubuuka nnyo omusajja Ssalongo Emmanuel Magoola nkugambye nti ono ali ku kabonero ka Ntebe wabula nga Sam Masias Walukagga Mulumba eyali yakwasibwa fulaga ya NUP okubeera ng'akiikira abantu b'e Busiro East ono yaggyibwamu mu Manchoolo oba mu Matankane oba mu Kanaana akakiiko k'ebyokulonda nga beegasse wamu ne kkooti munda mu ggwanga Uganda kati olunaku olwaleero omusajja Sam Masias Walukagga Mulumba Ssalongo dduka ekibabo avuddeyo n'alangirira n'agamba nti nze sigenda kubeera nga neesimbawo ne be munda batemuntiikinga wabula mulonde Ssalongo Emmanuel Magoola kubanga ono yatambula naffe yamanyi omulamwa gwaffe era ebigendererwa byaffe ampuliriza ono yabirina bw'atyo oyo ye Ssalongo Emmanuel Magoola matovu akutte bendera oba fulaga eya Busiro East era ogenda kumulaba omusajja yawubaka fulaga ng'alina ettaayi mmyufu ne kkooti ya bbulu n'enkofiira kaakati ng'akulaga nti wa NUP naye ng'akabonero ke wajja kubeerawo ntebe gwe wootiikinga kaakati n'olwaleero omusajja Honorable Sseggona akali amaggwa bamaze okubeera nga bamukkatira butereevu nnyo kubanga bo baali balowooza nti omusajja Walukagga kaavuddemu kaakati kuseereza ligenda mugga wabula mukwano gwange ampuliriza bano boolekedde olusozi Gambalagala era nga balina okulya n'okkombeso wani okulwana n'okwejojoba nnyo ng'akalula mu
muggi okulaba ng'omusajja ono bamuvuunuka. Kaakati nno kansooke nko ku bigambo bya Sam Masias Walukagga Mulumba Ssaalongo dduka ekibabu ku musajja ono Emmanuel Magola Matovu ku Lwabusiro East. Komanda ba Busirayisti abakebetererwa emmeme ne bazirenga bagamba bw'ate ndi ku yunivasite n'esiina senior 60 nina omusomesa wange ali awo Tomusanga Isaaka owa Mityana North ye yakebera ebiwandiiko byange nga bampa admission era asomesa St. Lawrence yasomesa naye mukama wange nga bwagamba ndisituka tutambule mu kayimba abatemu bo babeera batemu bakuba endobo mu kisaawe Arsenal yayinako ngeyetaaga okusayinibwa omuzannyi mu Madrid bamuyita Dani Ceballos ng'ebyasaba amakati bamukubye endobo nga gye bankubye mukama wange ndeesa omuzannyi kuloni nze kenyinize na mu sipooti nze National Unity Platform eringa academy tekwamu basambu nsaba mukama wange wabulindeefu okkirize omusambi ono ajja kusambira amakati sizoni bweneggwako nga tumaze kwagula ekikopo anaddayo mu ttiimu gy'abadde naye mu budde buno twetaaga era kiri mu mateeka kikkirizibwa ttiimu okusayininga omusambi kuloni ye Emmanuel Magola Matovu bakamusirayisi bonna mumwanirize ajje akusambira amakati akagambo kange akasembayo nga bwe bagamba ntuno sitaani Luciferi yakulembera basitaani naye njagala bagamba ebigambo bino ne Lubega Medali Segona n'akabinja ke be balabe ba National Unity Platform n'enkyukakyuka Olwokubiri tujjawa mu sayidi eyo okujja tugamba ebigambo ebisingawo. Wadde nga bino byonna bigenda mu maaso kimaze okubeera nga kyereka butereevu nnyo n'okubeera nga kikakasibwa mukwano gwange atugoberera tuze tukola emboozi tuze tukulaga abantu ab'enjawulo abazze nga badinominatingibwa abazze nga bawandulwa mu lwokaano luno olw'okubeera nga beesimbawo ku bifo eby'enjawulo obubaka bwa paaliyamenti bameeyazi n'abantu abalala abazze nga bawanduukululwa akakiiko k'ebyokulonda saagala weerabire bw'obanga omuntu agenda kwesimbawo akakiiko k'ebyokulonda kasooka ne kasaba ebimukwatako olwo ne babeera n'ebintu bino ng'abiwaddeyo okumala ebbanga kumpi erikwatya ddala mu nnaku nga nkaaga ng'akakiiko k'ebyokulonda ke kalina ebigambo bino oba empapula zino oba ebikwata ku bantu abagenda okwesimbawo nga kabyekenneenya n'okwetegereza nti abantu bano abagenda okubeera nga beesimbawo bye baatuwa bituufu obuyigirize bwebwo buli kimu kyekyo kaakati nno oluvannyuma lw'okubeera nga bamala ebbanga n'ebintu bino abantu batuuka ekiseera ne bagenda okwewandisa nga bwalaba wabula kya nnaku nnyo era kya buswavu nga bangi abagenda okwewandisa naddala abo abali ku oluvuganya gavumenti naddala abo abali ku tiketi oba kaadi eya National Unity Platform naddala abo abali ku bendera abali ku ambuleera abasajja babawanduukulula n'abamu babalemesa okwewandisa kifuba ddembe nga bakozesa amaanyi omuli n'amagye okubalemesa okutuuka ku bifo oba access oba okuaccessinga ebifo oba premises ewali wawandiikibwa naddala nga mu bitundu bwolaba ebyeriwo omukyala Honorable Speaker Anita Amongo abali bagenda okumwesimbako babalemesa kwewandisa kifuba ne babalemesa okuyingira mu bifo bino we baali bawandiikira. Kaakati nno waliwo amawulire agafulumye nga galaga bino byonna byali biteeketeeke era nga byali mu pulaani era nga tebigudde bugwi. Kyova olabanga regions zino ez'enjawulo munda mu ggwanga Uganda baazitemamu ne bazaawulamu wabula nga Buganda oba Central yeesinga abantu abangi era nga yeesinga obunene wabula kya nnaku nnyo ate eno yemu kuziina ababaka abatono munda mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda ng'emu ku region ezisingira ddala obutono eya Western ate yeyina ababaka abangi munda mu paaliyamenti ey'eggwanga Uganda nga kino kyongera okulaga kyongera okutegeeza bino byonna biteeketeeke nga bano baakola ababaka 207 ne babeera mu Western region nga ne bw'oba ogasse ababaka bonna aba regions endala omuli eya Central omuli eya Eastern n'omuli eya Northern Uganda
bonna ng'obagasse tebasobola kubeera nga benkanankana babaka abava mu regioni emu ey'omu Maserengeta ey'omu Western kubanga kugabe bali 207 nga kino kitegeeza nti bano bonna abalala ne bwe beegatta bava mu bitundu ebirala ne balemesa ekiteeso munda mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda kati bali abava eri mu Western bo basobola okuyimirirawo nga ekitole ne balwanirira ekyo kye babasimbyeko essira ne bakitwala mu maaso kati njagala osooka owulire era olabe eno yemu ku mapu za Uganda ezikulaga abantu bano ampuliriza abano bwe basala constituency. Weebuuzizzaako lwaki Simon Byabakama ali mu kudinominatinga abakulembeze ba NUP mu Western Region? Wakyebuuzizzaako lwaki? Abamu ku muyinza okulowooza nti atumalamu maanyi oba ali mu kumalamu maanyi bantu ba Western Region. No, si bwe kiri. Njagala kujjukiza nti Palamenti ya Uganda ba MP abava mu Western Region bakola ebitundutundu bimeka mu Palamenti y'eggwanga Uganda be basingamu obungi nga ne bw'oba ogase Eastern n'ogatta Central n'ogatta ne Northern era Western Region yebadde tusingamu ababaka abangi ate nga abasinga obungi 95% bajjira ku kadi ya NRM. Kyovola batudde Simon Byabakama alwana nnyo okumakinga sure nti baggayi ba NRM abadde nga beesimba mu ezo areas bajja opposite cause they know bakyali mu kyekango ky'abantu abavaayo okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ba Westerners we bavaayo ne bayimirira nti twagala nkyukakyuka we need change. Abasajja tebatudde kuba bakimanyi teri abaagala babadde nga balimba aba Westerners nga babalimbira ku 200 ne baleta simanyi omuti gwa sabbuuni simanyi amabaafu simanyi ebibiriiti ng'ebyo babalimbirako simanyi munnyo. Okiwulira okuba manipulating brainwashing our people from Western Region ekyo NRM government n'abakulembeze baayo bye babadde bakola mu Western nga tetukimanyi nti abantu baffe babonaabona n'okutusinga not until His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yeesitula n'agenda akampeyinge mu Western Region. Kati gwe Munnayuganda ekifaananyi n'okifuna nti fe abali mu East mu West mu North mu Central tubadde tukaabya kajanja ne baganda baffe ab'omu Western ate bo bali bubi nnyo. Kyovola besaawa zino Simon Byabakama alwana nnyo okulaba nti adinominatinga abakulembeze ba NUP nti abaabo bajjenga bali opposite baddeyo mu bifo ebyo. Kiwulira ekintu ekyo ye alowooza nti awo alina okuyita. Okiwulira kuba balinayo akakisako okuriginga akalulu balinayo akachansi y'okubeera nti n'ebitongole bikuuma ddembe biri ku saidi yaabwe kati balina okulwana nnyo okumakinga sure nti no bakomyawo namba yaabwe mu Palamenti. Kyovola badde ya denominating ba MP ba NUP mu Western Region. Bakimanyi nti abantu b'omu Western baakoowa. Bakimanyi nti abantu b'omu Western luli eri baali tebannaba kufuna bantu batuufu baali tebannaba kufuna pate entuufu naye kati bakimanyi nti NUP weeri. Bakimanyi nti kati balina abakulembeze abatuufu era nga bo batidde abo bonna be mulaba abali mu kugezaako okubeera nga abakulembeze ba NUP babadinominatinga batidde kuba bakimanyi nti abantu tebabaagala abantu babakoowa they have few be baliisaliisaako. Kati essaawa zino Kyovola bekyo kiweekiri so si kutumalamu maanyi kuba ffenna tukimanyi nti nno member of Parliament ab'omu mu buli area ab'omu mu buli kitundu naye ate Uganda we are thousands we are millions. Kitegeeza nti ffe tugenderera ntebe nnene nga bannansi. Kati Simon Byabakama agezaako kulaba nti nno beddiza ebifo ebyo mu ntebe y'obwa Palamenti ate bafubone okulaba nga babbira mukama waabwe akalulu Museveni. So Munnayuganda ndi wano kutegeeza my brothers and sisters from Western Region, yes we are seeing what is happening in your area. We know abasinga obungi babaguze abasinga obungi babataddeko intimidations era nze sinyigira muntu yakedde ku makya n'avaayo kozi mubadde ekyo temunnabakimanyiira. Abakulembeze be bawa kadi za NUP abavaayo ne bagamba nti no bo bazze mu NRM. I cannot blame you guys kubanga ekintu kinene abamu ku mwakiyingiramu nga temukimanyi nti luno olutalo nti waliwo ebakukyunyiza n'olaba ng'oli ku kisenge ng'olina kukkiriza enguzi gye bakuwadde abamu ku mmwe ne ssente tebazibawa
temunnazifuna n'abamu ku mmwe abagamba nti mukyuse muzzemu NRM kubanga pressure temubadde temugimanyidde naye ate omuntu w'omu West gwe Munnayuganda munnange munaku munnange omanyi ki ky'oyagala twagala ntebe nnene we need the big seat we need Museveni's seat eyo yentebe gye twetaaga nga bannayuganda bino ebisigadde byonna as long as the badinominating abacandidates baffe singa tufuna entebe nnene akaluuko obwaba MP tujja kaddamu cause after all bangi nnyo ne mu numbers tulina okukendeza ku parliament so kati gwali eyo agezaako okulaba bino ebitambula nga buli kaseera byabakama denominating abakulembeze ba NUP ekyakikola kubanga essaawa zino entegetege zibakankana zikyabakankana okusinzira mwe you guys mwerabidde ekyali embalala mwali musubira okubeera nti no NRM tegenda kukola move yeina sente be balina safe houses mwali musubira okubeera nti tebakola move kukyali embalala kukyali mbuli area wona His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yayita mu buli bitundu byonna yatambula mu embalala mwalaba ekyali ekabaale mwalaba ekyali eishaka uwa gwenyiza okubannyonnyola we mutalaba look at what happened in Kasese uwa so kitegeeza nti nno baali balina okukola buli kimu kye basobola kuba bakitegeera want they don't have people tebakyalina abawagizi so kati balina kiisa nga bakiisa mu byabakama abakolere kye baagala naye ffe tuli wano kugamba nti tugenda mu kawulo ka protestive vote twetaaga ntebe nnene we need the big seat ebirala byonna bijja kwekola as long as we get that big seat singa eyo entebe nnene tugijja ku Museveni ebisigadde alhamdulillah bigenda kwekola byokka amateeka gajja kukola buli kimu kijja kubeera okay so our main focus should be on that big seat bannayuganda tugenda mu kawulo ka protestive vote tukalonda tukakuuma tukabanja twerangirira kuba byabakama tagenda to declaring as winners. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza akakodyo oba akalipo abasajja ke babala keeko abantu 207 bava mu Maserengeta abantu 91 beba wano mu Central 84 bebeeri waggulu kakati olunawo olaba n'abali eno wansi ampiliza mu Eastern batono ddala 84 nga kitegeeza nti bo gase 84 n'ogattako aba Buganda n'abo mambuka tebasobola kwenkanankana muwendo oguli eri Maserengeta kakati nno tolowooza nti okubeera nga bagoba abaka ba NUP baali tebategeera bakikola nga tebagala NUP esensere bitundu ebyo naddala mu babaka ba parliament kubanga bw'okwata abaka ba parliament nga bawerako okuva mu bitundu ebyo kiba kitegeeza nti olwo mwami Museveni omaze okumukwata awaluma omaze omukwata mu nteega jjukira nti ono byonna byagala okuyisaawo ajja akozesa parliament y'eggwanga Uganda mu mbeera yonna ajja akozesa parliament nga kitegeeza nti kyova olaba ababaka yeewa bangi basobole okumuyisizaawo ebyo ebibye nga boolaba ku age limit nga boolaba oba oliawo ku term limit nga boolaba bino bikooti y'amagye n'ebirala bigenze mu maaso ababaka abasinga obungi ba mu Maserengeta oba mu Western be bayisaawo ebiteeso bino y'ensonga lwaki olaba nti omuntu yenna ajjanga wa NUP tebayinza kumukkiriza wakiri balwa n'okuuka ejjembe kati njagala nkuzeeko Masaka ngulaga empuuga bwagudde ku kyokya mpuuga bwafuuse kyandanda omugenyi agenda okusinzira ku mawulire galaga waliwo olukuŋŋaana oba olwakubiddwa mu bitundu by'e Masaka olunaku lwabadde lwakwosa ggulu era ng'olukuŋŋaana luno lwalese omusajja Mathias Nsamba mpuuga nga nnyogoze ng'enkoko ekubiddwa enkuba okusinzira ku mawulire galaga namungi ne namungi w'omuntu eyeekuluumuludde bw'atyo nga werekera omusajja ono gw'olaba amanyikiddwa nga Sebina Javiira era ng'ono yali ku kaadi eya National Unity Platform oba yali ku Umbrella okunoonya akalulu amawulire gongera okulaga nti namungi ne namungi w'omuntu munda mu kibuga Masaka amaduuka bagaggadde bonna ne beekuluumulula nga kumpi obugoberezi balina omusajja ono bakirako aba Yesu be yalina kakati nno ne bongera okubeera nga basindika message n'okusindika obubaka nti singa Musasi Nsamba mpuuga abadde asobola yandirangiridde naga nti nze akalulu nkavudde mujjukira nti ono mpuuga yatya okwesimbawo ku bwa pulezidenti kubanga yali awolekedde okusemba kwennyini okuwedde emirimu kubanga ono taliiko bantu bamumanyi mu bitundu ebitali by'e Masaka n'enneeyisa ye empisa ze okweraga kwe na buli kimu okwemanya abantu baali tebayinza kubeera nga bamulonda kaakati nno n'asalawo akomewo mu nnyendo mukungwe ewali abantu be beeyamanyiira wabula ku mulundi guno baga nti akalina abiri otega tulaba otega kalaba abasajja mu nnyende Masaka bagambye ekimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi kaakati tugenda kunoonya akalulu tugwisa ne bwenyi wali eri mu kabokisi nga mpuuga bamuteeka wansi oba
ampuliriza anaasalawo y'anaasalawo naye ng'omusajja ajja kgenda. Olunaku lw'eggulu ekibuga Masaka kyayuuguumye, ebyafaayo byawandiikiddwa. Ekyafaayo kye twakoze eggulo kibadde kimanyiddwa kukolebwa Ssaabasajja Kabaka na Kyagulanyi Ssentamu. Be baali bayiseeko mu kibuga Masaka, enguudo ne zikwatirira abantu, emmotoka nga tezikyatambula. Lubowa Ssebinajja omubaka addako wa Nnyendo Mukungwe ye mubaka wa Paalamenti eyasoose okumenya likodi eno. Olunaku lw'eggulo twawadde ne Laale ku Naluddugavu, wabula omukulu aba agenda okusimbula ku woofiisi ze wali ku ssaza. Abantu ne bajja ne bamugamba Oweekitiibwa Pulezidenti yakutukwasa gwe mubaka waffe addako mu Paalamenti, oli maanyi g'abantu, togenda kulinnya mmotoka, tugenda kutambula naawe ku bigere. Era abantu bamuwerekedde ne tutambula okuyita mu kibuga Masaka ne tukka ku Naluddugavu ne tukubawo Laale gaggadde. Kati bulijjo abalina ebigambo ebingi twagala tumanye kikye mugamba eggwanga. Kati olunaku lwa Mande lwe tulina Laale eggalawo egenda kubeera mu Nnyendo eya Lubowa Ssebinajja n'Ennyendo tubakakasa agenda kukwatirira. Eky'omukisa omulungi abatuvuganya bagenda jjukuba we twabadde. Kati tulinze results ate temukoppa ne musomba abantu. Omanyi mwamanyiira okusomba, kati muyinza okusomba abantu mbayiwe mu kibuga namwe mwefuula abasannyalaza so nga abaffe beereese bawerekera omukulembeze waabwe. So temusomba abantu, temukoppa kubi. Mwetereeze gye mukwatayo tetugibala, tugenda basiika. Nnyina maama wange mu Soweto eyo yankubidde essimu n'aŋŋamba nti ennaku zino ebiwuugulu ebibika bikaaba mu Soweto eyo. Mu Soweto eyo ebiwuugulu ebibika bikaaba, simanyi lwaki bikaabira mu Soweto, naye ng'ensonga yeeyo. Olwaleero tuli Kimaanya Kabonera ku Laston Gardens ye wali Laale ya Honorable Patrick Kuteesa omubaka addako wa Kimaanya Kabonera. Tujja era weetuli. Omukama abankuumire, nze Ssemanda kaŋŋende tebandeka kuba budde bwa kusimbula. Mubeere bulungi. Kimaanya Kabonera tujja. Bwe twabadde tutandika nakutegeezezza omusajja ono gw'olaba ku screen mukwano gwange atugoberera ye musajja afuuse ettabbu mu bitundu ebya Eastern, era ng'ono agezezzaako enfunda n'enfunda okulaba ng'alumba Mwami Kyagulanyi. Jjukira nti omusajja ono yagobwa munda mu kibiina ekya NUP, era bw'atyo bwe yamala okubeera ng'agobwa ne yegatta ne Mubaraka Munyagwa ne babakolera ekibiina Mwami Museveni ekimanyiddwa nga Lusaniya. Kati Olusaniya luno abasajja bano mwe bali, era ng'oyo gw'olabyawo ye mwogezi w'Olusaniya oba ekibiina eky'Olusaniya. Kaakati nno buli lwajja ku muzindaalo bw'aba ayogera ate ayogerera NUP, tayogerera bali ba Lusaniya obwanga aboolekeza NUP. Ne ku mulundi guno era bw'atyo nga bw'omanyi nti omunafu yenna anoonya we yeekwata n'okulaba nga alaga nti ye w'amaanyi naye ng'amazima matuufu obeera osigala nga munafu. Kakati nno omusajja ono yavuddeyo n'ategeeza ensi nti Mwami Kyagulanyi meseji gy'atambula nayo okwetolola eggwanga Uganda mbutematiza balonzi. Ono agamba nti Mwami Kyagulanyi kino kyagenda agamba abantu nti mukimanye mwenna bwe tunaawangula akalulu kaffe Mwami Byabakama ayinza obutatulangirira, era temwesunga nnyo nti bajja kutulangirira, wabula bwe baba tebatulangiridde wadde tuwangudde mulina okuteekawo embeera waakiri tugwanganyeko bwenyi kakati batulangirira ekifuba. Kati omusajja ono soka olye ku bigambo bye tukomewo. Nga tonnagezaako kutematema sipiiki za Kyagulanyi ozicritizing, olina okubeera omuntu omwegendereza ennyo, otherwise osobola okulabika ng'omuntu ali simple minded. Waliwo bano abasajja b'ensanze nga bagezaako okusiiga ekifaananyi ekibuzaabuza n'okumalamu bannankyukakyuka amaanyi, kuba kyekigenderwa kyabwe kulaba nti bakkakkanya bannayuganda abalina obusungu, bagezaako okuteekawo ebintu byonna ebimalamu bannayuganda amaanyi bakkakkane baddeyo ku ndowooza eri nti tekisoboka. Sooka obawulire. Kankubuulire tewaliiwo
presidential candidate afuna crowd Kyagulanyi gyafuna n'akola eyo statement nga siwaddejo tekisoboka. Nze nga Bigirwa Moses nyimiride mu bantu 2,000 bali awo ndi mu kuba addressing. Ate nga mbagamba tebanangirira bagenda kunangirira tubafiirako bufiizi kubanga abantu be bajja ku gavumenti kituufu obatuusa otya okujja ku gavumenti ng'obapise message ne banyikira nga Yesu yapika bayigirizwa. Kati nsinza kubeera n'abantu 2,000 bakuŋŋaanya okundaba bazze okuwulira pulezidenti wawaddako aye ne mbagamba nti sirangirirwe basebo ne bannyabo ne bwe nafuna ebitundu 9 ku 10 bajja kunnangirira. Kati obudde otumalira bwaki ffe twagala gwe banaalangirira. Mwami Bigirwa, bw'oba tolina busobozi oba tolina magezi agasobola okuŋŋaanya abantu abo oboogereremu ng'obalootako buloosi, kitegeeza tolina na busobozi guiding that crowd oba gimanaginga, so kati ebyo biveemu. Olaba video gye boogerako yeeno, message gye boogerako yeeno. Sinzira ne Masaka okubategeeza tiri Abakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 10 tagenda tulangirira. Abakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni. Abakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera bifali mukuno okukontana naye yavaayo n'avumirira tuyita protest vote. Kyagulanyi apreachinga gye bayita protest vote. Abagiwa obudde bagitegeera, abatagiwa obudde tebanagitegeera. Protest vote ngazi. Kakati wano mu Uganda baatukuumira mu mbeera ya tekisoboka. Museveni omuyite wa tekisoboka. Era kati bano abasajja bo babakoba ni manizipata obuvunaanyizibwa bwabwe okutulaga nti tekikola ki tekisoboka. Naye nga sinagenda wala kisoboka. Kyali kibaddewo tekigenda kusooka kubeera wano e Uganda. Kakati tegeera kino Kyagulanyi akimanyi bulungi tebajja kumulangirira naye lwaki ali mu kalulu omujega yalowooza Kyagulanyi musiru obeera otya mu kalulu nga tokimanyi tebajja kulangirira okitegeera naye ate eyo ye message ekyasinza okubeera ey'amaanyi. Omanyi buli lwogezaako okuwakanya reality tosobola kufuna solution entuufu. Never compete with reality. Tegeera nti gano ge mazima then omanyi kyekiddako. Kati amazima gali nti Kyagulanyi tebasobola mulangirira. Kibeera kyawuusa Kyagulanyi okuddawo n'akugamba nti bagenda kunnangirira. Kino kyenkulaga nti Kyagulanyi ali kwalaali. Nze Munnayuganda Kyagulanyi gwe yagamba nti ne bwempangula tebasobola kunnangirira kitegeeza by'Abakama ne bwe bunaakyenkya nga tamulangiridde sigenda kubeera surprised kubanga nali nkisuubira. Era bwe mba nnyina kye nali nteekateeka okukola nja kukikola kuba nali nkimanyi. Naye singa kugamba bajja kunnangirira essuubi lyange ne nditeekaawo bwe batamulangirira emotionally nja kumenyeka. Omutima gwange gujja kumenyeka nja kwennyamira nyinza n'okudda ne munju ne nkaaba amaziga. Kubanga essuubi lyange naliteeka ewantu. Kati teri kintu kibi nga kuwa bantu false hope. Essuubi eritaliiwo ekyamu. Kati Kyagulanyi lyo taligaba. Otegeera akubuulira mazima genda olonde akalulu bakabbe era balangirire Museveni otandika okubanja akaluluko. Era message ye eri very clear. Gyenva sigenda kudda nyinza obutadda naye woolabira nga by'Abakama avevenga tandikiraawo. Message Kyagulanyi gya preachinga y'abantu kwenunula. Kale nze kankibabuulire y'abantu kwenunula. Si by'Abakama, si Kyagulanyi, si Rubongoya, si Ssennyonyi Saani, gusobola n'okutenya nga bwe baba bakutte tomalina gye bali, naye message y'abantu kwenunula. Kyova olaba akugamba gwe tandikira awo wooli. Ye protest vote message gya preachinga. Kati bano Bigirwa bo baagala kukulaga nti gwe essuubiro lyonna liteeke mu by'Abakama. Okitegeera gwe kiririza mu kakiiko k'ebyokulonda kubanga omuntu amenyeka automatically it is natural omuntu okubeera disappointed, omuntu okugwamu amaanyi, omuntu bogwamu amaanyi even n'engeri gy'olowoozaamu ekkakkana wansi era obawulira n'eyo ayogera ekigambo kimu Muhoozi Museveni. Lwaki tojja Muhoozi ne Museveni mu bintu byo yogera byogenda okukolera bannansi? Kati osanga omujega ng'oyo mubuuze lwaki Museveni tajja Amini n'obote mu kamwa ke nga n'okufa baafadda.
kwanga ne buli wabeera Obote we fought Obote Amini Obote awamini lwaki yetajja bantu moreover nga n'okufa bafa lwaki tabajja mukamu lwaki mwagala Kyagulanyi ajjemu omulamu nga omulamu yakyayogera ku bafu Amini Obote because Mwami Museveni we yajjira Obote n'Amini biye byalabanga ekizibu kyovula bwe tabajja mukamu ake Kyagulanyi naye ekizibu kya Uganda kati kyakugamba ye Museveni kati lwaki oyagala aleme kwogera ku kizibu kya Uganda gusobola okugenda mu ddwaliro ng'olina enziku n'otyo gyogerewo omusawo ate n'agijjanjaba neewona anaategeera ati ekikuluma kitegeeza olina okwogera ekikuluma nti nziku ne bakuwa eddagala ly'enziku kati buli kintu kyonna ekyafa wano Museveni yakisse kati osobola kwewala otya okumwogerako buli kikolobera ekigenda mu maaso mu ggwanga mutabani wa muzeeyi gwogaana tyo okwogera ku mutabani so nolwekyo ebyo byonna biteekebwawo kulaga abantu but I'm grateful nti abantu bagoberera abantu babuufu nolwekyo Kyagulanyi ebintu byayogera naye olumu alabika addeeka ne yeewuliriza munagamba nabadde nze oyo omuyaaya ateeka okuba ng'aliko nekimuwa messages ayogera eri abantu so tasobola kuwa suubifu protest vote y'Abannayuganda kwenunula toteeka ssuubi mu muntu yenna gwe this is not about Kyagulanyi mugagga era Kyagulanyi by the way wano mu Uganda bantu batona abasinga Kyagulanyi obugagga kababeera abo bennyini ababba mu gavumenti batona bamusinga ssente naye ng'ate ye ku nsimbi ze talinaako yamwewa musolo kati bwe kugamba nti okwenunula gwe bwakugamba nti tebagenda tulangirira naye tandika gwe ng'ate owulira buno mbwate nze mba mpeddemu amaanyi ekyo kibateekeddwa okukola naye nga message gyakugamba yentuufu ne bwe bunakyenkya nga tebamulangiridde kitegeeza tojja kukakkana ojja kusigala ng'oli munyiivu kuba obwongo bwo bubadde bukisuubira kaakati nno bigambo bya musajja eyali owa NUP jjukira nti ono si yekka asoose okufuuka ensolima oba okusala eddiiro oba kulya mu lulime ne mu luzise jjukira nti omusajja ono okusinziira ku bigenda mu maaso waliwo omukyala era ng'omukyala ono ye yali mukyala wa kabaka ow'e Busoga kigambibwa mbu omusajja ono alina bye yeekola ebitajja ku ppate ebitajja ku mbaga bye yagamba omukyala ono eyali muka Kyabazinga owa Busoga era ogero kakana mbu ng'amuweereza ne ku nsimbi mbu ng'amusabye ensimbi kaakati oluvannyuma ensimbi zino zaamuzaalira ebitukula amakayi byazaalira ku nsiko era omusajja ono baamuwooningako munda mu NUP ne batuuka n'okubeera nga bamusaspendinga okukola emirimu gy'ekibiina mu biseera ebyo mu bitundu eby'ebusoga wabula ono teyawowerera teyamatira oluvannyuma ekyali kyamusaspendingisa yafundikira akizeemu kaakati olwo ne bafundikira nga bamugobye mu kibiina ekya NUP kaakati nga bw'omanyi nti ensonyi baazifuula obusungu ono obutereevu yeegatta ku mugaati gwa bbata ne babakolera ekibiina ekyolusaniya ng'okusinziira ku Honorable Ssekabira bwe yategeeza naga nti obubiina bino buno bonna bwe mulaba obukoleddwa nga tugenda mu kalulu kano okukulonda 2026 obubiina bonna akina DF akina lusaniya akina biki omusajja Honorable Ssekabira abikula ekyama mu maaso ga Mbaraka Munyagwa ku TVM n'ategeeza nti obubiina buno bwonna bwali bu project era nga bukoleddwa Mwami Museveni okubeera nga bubuzaabuza abantu n'okubawulayawulamu n'okubajja ku mulamwa era kino kyanyiiza nnyo omusajja ono w'olusaniya Mbaraka Munyagwa n'atuuka n'okwagala okufuluma studio naye ng'ayita alina kyakkola kubanga omuntu yennyini eyali akulira akabiina ako yeye era yali amaze okubeera ng'asongebwamu ku luwonzi era singa tebyali bituufu tuwebuuza kiki ekyali kyamunyiza okutuuka ku ssa eryo wabula bino nga bigenda mu maaso omusajja gwolaba ku screen y'omu ku baalwana era ng'omusajja oyo gwolaba ne mu ssaati ye ey'ensawo akulaga nti n'emidaali yagiwangula yafuna emidaali oluvannyuma lw'okuyiwawo omubiri ku lwa gavumenti eno eya Mwami Museveni etwala kaseka akati emyaka 40 wabula omusajja ono agamba nze okwawukanako ku bannange balitayadi sikyawagira musajja ono omusajja atukozesa tufuula kadaala n'atuwalampirako kaakati ffe twafuuka dde ebisiimula tuwagire Kyagulanyi tuwagire enkyukakyuka tulonde Kyagulanyi era kano akakunga balwanyi bannange abategeera nganze era abalaba Uganda nga bwetambula obubi nganze bwenjiraba balwanyi bannange bwebudde tukyuse kati nze ku kyalo bampita jjajja w'ebyobufuzi kaakati oba ndi jjajja kati nkyasobola ogenda ku fulonti jjajja ekintwala ku fulonti ng'abaana abato we bali kiki mbakunga mwenna bannayuganda mwenna mbakunga nze waliwo ekigambo omwana kyeyayogera ekyannuma n'agamba nti ayigiriza Lunyankole atayogera Lunyankole kale olondera kyayogera Olunyankole ate nga n'Abanyankole tubabeera nabo era bannaffe bannayuganda bannaffe owulidde
nkunga mwenna abavubuka bakadde saizi yange mmwe nsoose n'abasoose nembaga tusitukiremu bwe budde tusitukiremu nze bulijjo abaana mbayombesa mwatusala baana mmwe temwina kwerwanako temututerereza ffe twagira ate nga mu butuufu ffe twatandikira bakadde baffe baatugamba naye nga be batugamba muzeeyi Museveni yabibagamba ngenda badde za federo yakomawo naffe twalabirawo ng'atulimbye nga ne bataata babalimbye ate bataata baatulagira twateeka mu nkola ffe nga tugondera abazeeyi owulidde naye mwenna bannayuganda mwenna mbakunga tuwe Bobi Wine akalulu tuteekeyo omutima obanga oli mulwadde bakutwaleko ku piki owe Bobi Wine akalulu kubanga nze mmaze okulaba bankiraba nga nkirengera nti oyo agenda okutuuza mu kibanja kyo kye batwala oyo agenda okubeezaawo mu mbeera yo emwanyi yo gye bagabana yajja ogizza kasooli wo atalina bbeeyi yajja omuzza ekijanjalo kyufa abalimi yajja okukiteeka ku bbeeyi edda nno byabanga bwe bityo batumanyi bagendanga okulima sizoni oba sizoni yagendanga okutuuka ey'emmwanyi ng'emmwanyi zimanyiddwa ebbeeyi olwaleero kitakyaliwo bagendanga okulima kasooli nga kasooli amanyiddwa ebbeeyi bw'aba ku 7 ayagala okukyusa ebbeeyi ayongeza bongeza tassa ekitaliwo leero nze nno kye nalaba era nenkimanya bannayuganda bannange nammwe abalimi bannange abagamba nti NRM ebeewo njagala mulabe kino tuli bapakasi b'abasajja bano kasooli ne bamutugulako ne bamutwala ne bamala omukuba ne bamuzza ne batuguza 2500 3 kilo ne bamaliriza kyakyo ne bamutuguza 1200 ne bamaliriza buli kimu kwegamba kasooli bo ne babeera bamufunamu bokka owulidde ffe tuli bupakasi naye tulabe ku munnaffe Bobi Wine yaffe gwe tunaagambako nteeka tufuula bapakasi bannaye mumumpeera akalulu ku lwa Uganda ne ku lw'ensi yange nze Kaaya. Wabula ekibiina kya NUP nakyo mu kaseera nga akadde kasigadde katono bayiza enkola ey'okkuba essimu olunaku oluyise omukulembeze w'ekibiina kino talina bwe yabadde bana NUP baatongozza enkola ey'okkuba essimu Kyagulanyi n'abakulembeze b'ekibiina bwe batyo bakubirizza bannakibiina ekya NUP bonna gye bali obagamba nti oli wa NUP kwata essimu yo genda mu logbook yo genda rada mu phone book yo tandika okukebera abantu funa abantu 50 bakubire bajjukize nti ku lwokubiri rada ku lunaku lwakuna balonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bana NUP bonna babagambye nti buli alina essimu bagambye nti bukodyo busembayo kalulu ka wiiki ejja NUP egamba nti buli munna NUP kwata essimu yo genda mu phone book noonyayo abantu 50 bakubire bajjukize nti ku lwokuna tulonda Kyagulanyi bajjukize nti ku lwokuna era okuva ejja essimu zivuga waliwo n'akatambi ke batadde ng'omukulembeze wa NUP yennyini Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina baakubirwa bajjukiza okulonda Kyagulanyi Bobi Wine ng'akuba ng'alina bajjukiza kakati nti n'abaana bana NUP abawerako kibasiibye bakola ejjo n'ekiro n'obukedde leero era nti bagenda kikola paka kubeerayo 50 bajjukize message eyinza okuba tennabatuukako Kyagulanyi gy'atatuuse bajjukize tuyambe mukubire mugambe nti nsaba kalulu ka President Kyagulanyi Ssentamu bwe bagamba era bwakubira takugamba nti nsaba kalulu ka gundi agamba nti omanye ekiriyo nga 14 ani yafunye ku ssimu ate nno essimu oba wazijjawa nabaddeawo nga bankubira nange omu yankubidde jjo kawungeezi oba yabaddaani omulala nkubidde leero ku makya kati mwagala mbabulire ansa yange mbagambye ekisi nze mmanyi naye nga nfunyeeko essimu nze nfunye 2 simanyi gwofunye mmeka bana NUP ze babadde bagenda mu maaso nokeka nti bakuba nze nfunye essimu 2 mwattu Nga nti nsaba kalulu ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga 14 kati nze ansa yange gye mbabulidde nze ngimanyi of course jjajji babulira kati gwofunye mmeka naye nga kale nteekateeka abannakibiina kya NUP bagitongozza olunaku oluyise airtime bamwezedde okulabika nti bamuloadinga omukulembeze waabwe yabagambye nti ennaku ezisigaddeyo funa ka airtime wakiri making sure nti oyina abantu 50 bogenda maaso nokeka nti otuukako bakubiro bajjukize nti nga ennaku z'omwezi 15 si 14 ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno gwennyini ye wiiki ejja nga 15 wiiki ejja tokola era tokola ensobi
Uganda empya etandika ku olwo n'olwekyo bw'ogenda okutiikinga awali minvuuli ojja kuba olowooza enguudo ennungi, amalwaliro amalungi, Uganda etaliimu nguzi, etaliimu kuwamba n'ebirala bingi bibakusuubiza nga bakubidde essimu. Kale nno yemu ku nteekateeka obukodyo obupya obusemberayo ddala NUP bwegenze maaso n'okuba nti edeployinze akadde kano kennyini temuzanyisa nga kintu kye bayita budde. Oyo gayi gwentaddeawo mu kifaananyi gwe mulaba ye Drake ssaawa zino ali mu kkomera, ali ku prison wane Masaka. Naye bwe muba mujjukira bulungi gye buvuddeko oyo Drake y'omu ku baakozesebwa okulumiriza baganda baffe ba Eddie Mutwe ne basibibwa ne batulugunyizibwa. Naddala oyo Drake. Essaawa zino Drake naye anoonya bwenkanya nga kigambibwa nti yamusiba ye Nammeere era yamusiba lwa byabufuzi, sigamba nti yabba. Naye Munnayuganda gwe bakyakozesa bino bewandibadde ojjamu ekyokuyiga. Natunuulidde jjo nga munnamawulire wa BBS Terefayina ng'akubibwa. Amaziga ne gampitamu kubanga bw'oba oli munnankyukakyuka toyinza kulaba munnamawulire akubibwa n'osanyuka. Naye nga mujjukira bulungi kampeyini zino nga zitandika eza National Unity Platform. Bannamawulire ba Terefayina n'aba CBS nga bo bagenda kulaale kukuba owali ebidiba awatayimiridde bantu nga bye bifaananyi bye bapositinga. Lwa nsonga baalina okujajjatta musajja waabwe Mpuuga n'okulaga nti National Unity Platform kulaale kwezeekuba terinaako bantu. Mujjukira bulungi baakozesa bannamawulire wane Masaka okusiba baganda baffe ba Eddie Mutwe. Era mwabalaba nga balumiriza baganda baffe ne bateekebwa munda. Essaawa zino gwe munnamawulire yakozesebwa ng'olaba munnamawulire munno ng'akubibwa ojjamu kyakuyiga ki? Naye nga waddira baganda bo abali mu kulwanirira mu kifo ky'okukwatira awamu tulwanire wamu ne mubalumiriza nti baabakuba. Abatabakubanga abaana b'abantu ne babateeka mu makomera ne bakubibwa ne batulugunyizibwa nakati bali munda. Mujjukira bulungi abo bennyini bannamawulire wane Masaka baagamba tebagenda kudda mu kusaka mawulire ga National Unity Platform, bagisibidde ekikookolo. Nga sinnabalaba nga mugaate mugenda kudda mu kusaka mawulire ga poliisi. Kuba mu munnamawulire munnammwe atabbi essimu, ataakubye, ataakoze musango gwonna wabula ng'akola omulimu gwe yasomerera, yatuusiddwa mu mbeera eyo. Drake wuuyo eyadda ku baganda babanyigirizibwa ng'ate ne Drake yaliko ow'enkyukakyuka naye n'ayagala ssente. Ssaawa zino naye anoonya bwenkanya. Nalabibwa n'ekivubuka kiri kuno ku TikTok, simanyi bakiyita Desh Kaliisa, nga kigamba abantu mbaleke balya ssente, okulya si musango, okulya si kibi, nga kiri mu kuvumirira abo bonna abagaana ssente y'omusolo mbubasiru. Muganda wange nkusaasidde. Obudde bw'omala wano ng'okola live kiro na misana ng'oleeta abakazi abawemula n'abasajja abawemula, genda obunoonyeemu omulimu okole. Byolaba nga bituusibwa ku balala abanyigirizibwa ne mukwata ssente za nnakyemalira mujje wano okubuzaabuza ensi, wallahi bujja kukyanga yemmwe. Ate okunyigirizibwa bwe kujja ne kukulumba nga gwe kinoomu nga banno bwe baali banyigirizibwa wasirika, nkulayira tosobola kuvuunuka basajja abo. Tosobola. Naye mu kifo ky'okukwatira wamu nga bannayuganda buli omu n'akola ky'asobola, osanga be bawadde obusente nga bali ku bannayuganda bannaabwe, bali mu kubawaayo. Abamu nga basasuddwa bajje wano ku intaneti okukolaga vidiyo agatalina mulamwa okujja ku bannayuganda ku mulamwa n'okuwaana oyo atulugunya bannayuganda. Ffe tetuli mu mbeera nnungi. Ogenda okunoonya ssente n'ofunayo ettaano n'ofunayo omutwalo oba ekyebiri, naye n'oguma n'ogaa nti nze kasita neekoleredde. N'oli mu kuwabya abavubuka balye ssente batandike okwogera ebikyamu babifuule ebituufu, kubanga munoonya ssente nga bwe y'engeri gy'oyagala oziryamu. Yes, eggwanga lyetaaga muntu ayinamu na buli muntu yeetaaga muntu ayinamu, genda okole. Ne buli w'onoobeera ng'osiba ku intaneti n'oyasaamirira kiro na misana agaakalonda mu ggulu tojja kuwona kukozesebwa. Yensonga lwaki ffe twewaayo tugende tukole.
zijja nenkolayo wano video nenjogera ku nsonga z'endabyo zitatambudde bulungi ne maani ngenda nenoonya ssente newala kukozesebwa naye mmwe mutunde emyoyo gyammwe ensi ejja balamula ate temulowooza nti eno yenkomerero nti gavumenti eyo ebawagaawaga teveeko wallahi ejja kuvaako naye after kuvaako ensi egenda kutunuulira etya ggwe badde bakozesa mwe ba YouTube basimanyi ba TikTok abalidde ssente nga kati saawa zino mwakyusiza olulimi mwogera lulala mbasaasidde kuba naye abaguze mwabbye mutte teriyo munnayuganda mmwe abayita ba influencer ku mukyasobola tegeerera ekyo his excellence Kyagulanyi yajja n'atubuuza teriyo gwe mukyasobola kutegeerera mbulondoono naye n'alonda ekyo kye mugambye naye nze ejja balamula bino byemulaba bikolebwa ku balala ne museka ne wammwe bijja